ورحمة الله تعالى وبركاته تباني للزم صمو والتجويد القرآن الكريم akatundu kaffe akagoberera omusomo gwaffe gwe tuliko ogwamaddu ahkamul mudud ennamula z'okuwanvuya mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Nabagamba okuwanvuya gye gimu ku misomo emikulu ennyo gyeteekeddwa okubeera nga tujjumbira ffe abasomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa. Omulundi ogwayita twatunuulira ku maddu allazim, okuwanvuya okw'obwatteeka okubeerawo olubeerera oba ntegereka. Tayib, olwaleero biiznillahi tabaraka wataala tugenda kutandika n'ekigamba aqsaamu, ekigambo ekigamba nti aqsaamu lmaddi allazimu, okuwanvuya kwe twalaba okw'obuwaze okwa lazimu kwe twagamba senga ennyokota ewanvuya ejja nga mu maaso gaayo waliyo ennyokota eriko sukuunu naye nga biri mu kigambo kimu, nga sukuunu eyo eri mu maaso g'okuwanvuya okwo ya kikolo amakulu nga ngisoma senga mba ngenda giyimiryako era nga ngisoma senga mba ngenda kuyunga. Naam, kakati maddu eyo erina emiteeko eyawulwamu, emiteeko egy'enjawulo. Mu miteeko gyayo gye tujawulamu maddu eyo, maddu lazimu, omuteeko ogusooka tugamba nti yuqsamu lazimu ila qismaini, tujawulamu emiteeko ebiri, kalimiyun wa harufiyun. Kalimiyun wa harufiyu, okuwanvuya kwa lazimu okw'omu kigambo kalimi kye kigambo ogw'omu kigambo, wa harufiyun n'okuwanvuya kwa maddu lazimu okw'omu nnyukuta. Insha Allah tujawulamu emiteeko emeka? Ebiri. Maddu lazimi kalimi wa maddu lazimi harufi. Okuwanvuya kwa lazimu nga kuli mu kigambo, okuwanvuya kwa lazimu nga kuli mu nnyukuta nga bwe tujja okulaba insha Allah. Ate wayuqsamu kullu minha ila muthaqqalin wa mukhaffafin. Ate ne tubeera nga twawulamu era nga tutematemamu mu kalimi embeera za mirundi ebiri. Kwegamba maddu lazim tumwawulamu emiteeko ebiri, kalimi ne harufi. Kun maa tubeere ffenna oba ntegereka, kalimi ne harufi. Kati mu kalimi ono maddu lazimi alkalimi naye ne tumwawulamu emiteeko ebiri. Ayina maddu lazimi alkalimi almuthaqqali ne maddu lazimi alkalimi almukhaffaf. Ne tukwata maddu omuteeko ogwokubiri gwe bayita harufi, maddu lazimi alharufi nagwo gulimu emiteeko ebiri, maddu lazimi alharufi almuthaqqali ne maddu lazimu alkalimi maddu lazimi alharufi almukhaffafu. Oba tukategerekesa bulungi amakulu gy'emiteeko emeka? Gy'emiteeko ena. Mu maddu lazimi, in fact maddu lazimi kalimi alimu emiteeko ebiri oba ategereka, ne maddu lazimi harufi naye alimu emiteeko emeka? Ebiri oba ategereka bulungi. Tayib, nga bwe tulaba insha Allah twetegereze kagundi kajadwali ako ketwataddeawo ka table. Olaba nti maddu lazimu waggulu wano batuwandikiddewo maddu lazimu, ku saidi eno ne batuwandikirayo kalimi, maddu lazimi alkalimi gwe muteeko ogusooka, then wansi wa kalimi ne bateekirako muthaqqalu ne mukhaffafu. Then wotunula ku saidi eno eya harufi oba ntegereka nga gwe muteeko ogwokubiri harufi ne bateekerako wansi muthaqqalu ne mukhaffafu. Then tuddeyo eno ku kalimi. Kalimi wansi waliwo ekigambo dabba, ye example ya maddu lazimi kalimi muthaqqalu, dabba, kubanga dabba kigambo kiri kimu oba ntegereka. Tujja kulaba maddu lazimi muthaqqali yeriwa, mukhaffafu yeriwa, maddu harufi muthaqqali yeriwa, maddu harufi mukhaffafu yeriwa. Insha Allah tetupapa tujja bitegera naye nga ze examples eziri wansi awo. Dabba ya kalimi muthaqqali, al-ana kalimi mukhaffaf, alif lam mim eyo harufi muthaqqali, alif lam eyo mukhaffafu
من الميم مخفف وما تقري حرف مخفف ألف لام تجا in fact ألف لام ميم وكوان فيو كل ميم كل مخفف على ان example so say ألف لام وكوان فيو كل ملام وكوينجرا ميم كتويتا مثقل تجا بلا إن شاء الله تشمو كتشمو طيب سوكا مد سوكا يتوسي المد اللازم الكلمي المثقل المد اللازم الكلمي المثقل okuwa vya okoluberera okubeera mu kigambo almuthaqalu naye nga ekigambo ekyo tugamba nti muthaqalu yani kuzito okuwavya okwoluberera okwobuwaze okwetteeka okwoluberera okubeera mu kigambo kalimi almuthaqalu naye nga kunywevu obanga kuzito ekigambo muthaqal kitegeeza thaqil naye wano kitegeeza shadda nga wagamba nga kugobereddwa mu maaso gaako shadda oba ategeera nga si sukunu yeeri mu maaso g'okuwanvuyo okwo sukunu yennyini erabibwako nga waliyo shadda kyetuyita muthaqalu kubanga shadda kuba kugumiza gaba maanyi ate muthaqalu kitegeeza ekintu ekizito niwogumiza ennyukuta eyo ezitowa olw'okugumizibwa kwayo oba ategereka wano kyebava bagituma muthaqalu oba tukategedde bulungi nti okuwanvuya senga kujja nga maaso gaako waliyo ennyukuta nga ya shadda oba ategereka twagamba nti ennyukuta eya shadda eba nayo yali ya sukunu zali nnyukuta bbiri ng'esooka ya sukunu endala ya mpeerezi ey'esukunu neyigira mu yaki mu y'empeerezi neefuuka ennyukuta etya emu nga ya shadda oba ategereka kakati senga osiŋŋana ennyukuta nga bagiwandikako shadda okuwanvuya kugisinkanye nga biri mu kigambo kimu tuwanvuya nnyo okuwanvuya okwo ne kuyitibwa kutya maddu lazimu lkalimi lmuthaqalu addallin maddu ki maddu lazimi allazimu alkalmiyu almuthaqal dabba الصاخة الحاقة وبعد طيب نبشو وكيتم مد اللازم الكلمي المثقل ويقول هو أن يأتي بعد حرف المد kwekujja kwennyukuta kwekujja maaso g'ennyukuta ewaavya sukunun asliyu sukunu ey'ekikolo naye nga mushaddadu ng'eri mu shadda yayingirizibwa mu nnyukuta endala nga bawandikawo shadda fi kilima nga biri mu kigambo kimu oba ategereka bulungi senga okuwanvuya kujja nga maaso gaako waliyo shadda mu bufunze waliyo shadda nga biri mu kigambo kimu tukola kya tuwanvuya nnyo nga bwe tulabye examples ezo type ne tubeera ni maddu allazimu alkalmiyu almukhaffafu maddu allazimu nga eri mu kigambo naye nga mukhaffafu yo nga mpewufu amakulu bawandiika sukunu si shadda kwe kuliwa huwa an yatiya ba'da harfi almad kwe kujja oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaala sukunun nga ne wajjayo sukunu asliyun nga ya kikolo mukhaffafun naye nga mpewufu fi kilma mu kigambo amakulu nga sukunu bagiwandiikira ddala tebawandika shadda ennyukuta ewanvuyezze mu maaso gaayo mu kigambo ekyo kinnyininyini kiteekeddwa kuba kigambo kimu kugamba ekigambo kizze mulimu okuwanvuya ng'ate mu maaso g'okuwanvuya okwo waliyo sukunu eyo ng'eyatulwa nti sukunu yennyininyini ennyukuta eyo nga bagiwandikako sukunu nti ogiraba sukunu nga si shadda okuwanvuya okwo kuyitibwa maddu lazimu alkalimiyu almukhaffafu ekyokulabyako alana mu suratu Yunus aya eya 5 ne aya ey'ekyenda aya ya 5 ne aya ey'ekyenda mu surati Yunus ekigambo ekyo alana mwemuli omuteeko gwa maddu allazimu alkalimi almukhaffafu mwokka mu bifo bibiri mu surati Yunus mu aya ya 5
ne aya ekyenda mwemu mu kigambo ekyo al-ana mwemuli okuwanvuyo okwo kwe tuyita maddu al-lazim al-kalimi al-mukhaffafu mu Qur'ani yonna. Amakulu mu Qur'ani yonna mu bifo bibiri mu ssuula emu mu kigambo ate nakyo kigambo era kifaanagana kiri kimu. Mu bifo bibiri mu surati Yunus mwe mwajja omuteeko ogwo ogwa maddu al-lazim maddu eyo kwegamba ey'olubeerera ey'obuwaze neteekeddwa okwanvuya ennyo harakati omukaaga al-kalimi ng'eri mu kigambo kimu al-mukhaffafu nga kiwewufu amakulu nga maaso g'okuwanvuya waliyo sukuunu ewandiikibwa yennyini. Oba ntegereka kigambo kiri kimu kyonnaka. Walaysa fi al-Qur'an al-Karim ala riwayati Hafs ghayruha. La Sheikh agan temusoma Imam Hafs mu Qur'an teri kigambo kyonna kirimu maddu lazimi al-kalimi al-mukhaffafu okuleka ekigambo ekyo kyokka al-ana. Kategere bulungi tayib. Eyo maddu al-kalimi oba maddu lazimi al-kalimi netugimala. Katugenze ku maddu al-lazimu al-harfi. Maddu al-lazimu al-harfi nayo eyina emiteeko ebiri. Naye eyina emiteeko emeka? Eyina emiteeko ebiri. Okuwanvuya okw'olubeerera okubeera mu nnyukuta tayib. Kati mu nnyukuta eyo namwo twawulamu nnyukuta waliwo ennyukuta enzito gye tuyita al-muthaqqal ate ne wabaawo okuwanvuya okubeera mu nnyukuta nga kuwewufu kye tuyita al-mukhaffaf tayib. Tutandise ne al-muthaqqal okuwanvuya okw'olubeerera okubeera mu nnyukuta emu ng'ate ennyukuta eyo muthaqqalu kuyitibwa okuzito kwe kuliwa. Walmaddu kwe kuwanvuya alladhi fi hijaa'i ahadi al-hurufi al-muqatta' okubeerawo kwemu ku nnyukuta enkutufukutufu ze tumanyi obulungi nti lam mim alif oba lam mim sad kaf ennyukuta ze tumanyi obulungi enkutufukutufu ze tutandika nazo oba Allah ze yatandisa nazo mu ntandikwa z'essuula ezimu mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Mimma hijaa'uhu ala thalathati ahrufin senga ennyukuta ezo ziba zifoomingibwa ennyukuta 3. Bagamba ekigambo ekikola ennyukuta ezo zitwogerako ziteekeddwa okubeera nga zikolebwa ennyukuta 3. Kwegamba ekigambo ekikola erinnya ly'ennyukuta eyo kiteekeddwa okubeera nga kirimu ennyukuta 3. Oba kivaayo bulungi. Ekyokulabirako mim. Ekigambo mim totunulira ennyukuta ya mim, tunulira ekigambo ekikola erinnya lya mim. Totunulira nga mim yo yennyini, tunulira ekigambo ekikola ennyukuta ya mim. Ojala mim kikolebwa ennyukuta mmeka? 3. Mim yennyini nyini, ya'u ne mim. Mim. Tunulira ekigambo kaf ennyukuta ya kaf totunulira nga kaf yo yennyini, wabula tunulira ennyukuta ezikola kaf. Ojja kutunulira kaf yennyini alifu ne fa'u kaf. Ekyokulabirako ekirala nuuni, ennyukuta ya nuuni tunulire ekigambo ekikola ennyukuta ya nuuni. Ojja kulaba nga mulimu nuuni ye yennyini, waawu ne nuuni nuuni. Kakati ennyukuta zonna enkutufukutufu nuuni mim kaf sad qaf nga zonna ennyukuta ezo zikolebwa mu mannya agakola ennyukuta ezo nga mulimu ennyukuta 3. Tukategedde bulungi. Okuwanvuya okwo Sheikh agamba nti nga awsatuha harufu maddi nga naye ennyukuta eya wakati mu nnyukuta ezikola ekigambo ekikola ennyukuta eyo oba mbitegeera nga ennyukuta eya wakati eyo ewanvuwa nga bwe tulaba qaf ennyukuta tugambye qaf yennyini alifu ne fa ennyukuta eri wakati ya alif ewanvuya. Sheikh agamba nti ba'dahu sakinun ng'oluvannyuma lw'ennyukuta eyo ewanvuwa. Kakati ekyokulabirako tufune example bulungi tubeere ffenna. Tugenda leeta alif lam mim. Alif lam alifu gireke kuba alif terimu kuwanvuya, terimu nnyukuta ewanvuwa.
katunuli ya lam tuli ku lam alif lam tunuli ya lam bobo tunuli de lam nyukuta ezikola lam yenyini alif nechi ne mim lam saba chiri tay kakati mulla enyukuta ya wakati mu kigambo ekyo lam ewanvuwa alif ewanvuwa obategereka kakati maaso ga nyukuta ewanvuwa ku nyukuta eri eddaka ya mim bwoba osoma alif lam enyukuta ya mim ogenda giyingiza ate mu mim eddako ogambe alif lam olete ekinyindwa alif lam togamba alif lam mim oga alif lam eno enyukuta esembayo mu kigambo kya lam mim eyo ngenda gikwata ngiyingize mu mim eri etandika ku kigambo kya mim oba mbitegeera ya rabbi sa Allah bituwe tubitegeere maya sa Allah tukutegeere tayib enyukuta ekigambo ekikola mim lam tuli ku lam alif lam mim lam tukirabe bulungi ekigambo ekyo tutunulira nyukuta tunulira kigambo kikola lam ojala nga mulimu enyukuta 3 oba ntegereka ng'enyukuta eya wakati ewanvuwa naye bwe tuba tusoma enyukuta eri eya mim esembayo mu kigambo lam tugenda giyingiza mu nyukuta eri etandika ne mim mu kigambo kya mim ekiddako mim kyogenda osoma nti alif lam mim tugiyingize mu mim oba ntegereka kakati okuyingiza okwo kwa mim kwe tuba tukoze kyekireetera okubeera nga maddu eno tugituuma muthaqal tubanga abasomye shadda oluvannyuma lwayo oba ntegereka netuumibwa muthaqalu nzito tugamba alif lam ekyo ekituleetera okubanga tusoma shadda awo wetugambira nti yumaddu ki harufi muthaqalu amakulu senga mu nyukuta enkutufukutufu eyo gyetugenda okuwanvuya maddu lazimu mu maaso gaayo nga tugivaako tudda ku nyukuta endala tugenda kuleeta ekinyindu oba tukole idgham okuwanvuya okwo tuba tukoze tukuyita muthaqalu harufi tukitegeere leero tekitubuzaabuza ekintu ekyo wallahi kibuzaabuza abantu bangi alo yajja kwesiŋŋaana nga kiri mu mbeera eyokka no mu bigambo ga alif lam mim ekisangibwa mu suratu baqara aya esooka ne mu aya endala nga mu surati aya esooka mu suratu ki mu suratu ali imran ne mu bifo ebirala tayib n'ekigambo alif lam mim sad kati alif lam mim alif lam mim awo tugamba alif lam mi awo abawo maddu ki lazimu alharufi almuthaqali طيب ekyokulabirako ekirala alif lam mim sad suratu ki suratu ntandiko ya suratul a'raf طيب ekyokulabirako ekirala alif lam mim ra ekiri ku ntandikwa ya suratu ar-ra'd طيب ekyokulabirako ekirala tasim mim okuwanvuya okwo kuli mu sin nuni esinkanye mim tukuyita tya maddu allazimu alharufi almuthaqal nsubira tukitegedde bulungi maddu lazimu alharufi almuthaqal tukitegedde bulungi kyoba totegedde genda mu comments insha Allah okomentinga eti sheikh sitegedde bulungi wano tujja kwongera okufuba okulaba nga tubanyonnyola kuba ekigendererwa kyaffe mmwe kutegeera siffe koowa mutukooye tukkiriza mutukooye naye nga mukoze eki
nga mutegedde tusaba Allah atuwa okutegeera. Tayib, almaddu lazimu alharfiyu almukhaffaf, kubanga twagambye maddu lazimu alharfi, maddu lazimu oba okwanvuya okw'olubeerera alharfi okubeera mu nnyukuta kwawulamu emiteeko ebiri. Kati omuteeko ogusooka tugulabyo almuthaqal tugulabye, kati ate almukhaffafu gwe guliwa? Walmaddu oba omuweefufu, twagambye ekigambo mukhaffafu kitegeeza obuweefufu. Walmaddu kwe kuwanvuya alladhi fihi jaa'i ahadi alhurufi almuqatta, okubeerawo kwe kuwanvuya okubeera mu nnyukuta ezimu ku nnyukuta ezo, emu ku nnyukuta ezo enkutufukutufu ze tumanyi obulungi Allah ze yatandisa nazo ku ntandikwa z'essuula ezimu mu Qur'an, ng'ennyukuta ekola obanga ekigambo ekikola ennyukuta ezo makkati gaakyo nga kikolebbwa ennyukuta 3. Kwagamba ekigambo ekikola ennyukuta ezo, kino twakinnyonnyoddeko wali ewasooka, sijja kiddamu nnyo. Ekigambo ekikola ennyukuta ezo nga makkati gaakyo ennyukuta ey'okusatu nga nnyukuta ki? Kugamba nga ekisooka kikolebwa ennyukuta 3, naye ng'ennyukuta ey'okusatu eyo eri wakati, ennyukuta zino 3, naye ng'ennyukuta eno ey'okusatu nnyukuta ekola ki? Ewangaaza. Naye nga maaso gaakyo wa ba'dahu, maaso gaakyo ennyukuta eyo oba maaso g'ennyukuta eyo saakinun, nga waliyo sukuunu mukhaffafu nga mpewufu, amakulu nga togenda kukola idgham ng'ogenda gisomera ddala sukuunu ewulikike. Ekyokulabirako nga mim, nga bona agamba alif lam. Wano alif lam muwuliriza bulungi, mwetegereze mu kuwanvuya nti alif lam mi, alif la, okuwanvuya kwa lam okugenda mu mim okwo kwa muthaqqal, kubanga ogenda soma shadda, ogenda wuuna osome shadda. Alif lam okwo kwa muthaqqal si kwe twogerako, kwe twalabye. Okwa mukhaffafu kwe kuliwa lam, la, kubanga maaso teri shadda, ogenda sirika busirisi osome sukunu nti lam alif la alif la, sorry. Okwa mukhaffafu kwe kuli okwa mim, mim, amakulu ekigambo kiri alif lam mim. Kuno kwanvuya okusoose kwa muthaqqal, kuba ogenda kukola shadda, ogenda kukola ekinyindwa, ogenda kusoma shadda. Ate kuli okusembayo okwokubiri mim, ko kwa mukhaffafu, kubanga tokoze ekinyindwa, tokoze idghamu yonna. Wakati kigenza kivaayo toli fenna saba Allah tuwa okutegeera. Ekikulu kutegeera bintu bino kasito bitegeera byangu. Ewasooka waliwo muthaqqalu, ate wasembayo mukhaffafu. Mu alif lam mim mulimu emiteeko ebiri egya maddu harfi. Okusooka okuwanvuwa okw'omulam okugenda mu mim kwaki? Kwa muthaqqal. Ate okwa mim kwa mukhaffaf. Obategereka bulungi. Tayib, examples endala era nga bw'olaba hamim okuli mu mim kwanvuya kwaki? Kwa mukhaffafu. Tayib, examples endala nyingi mu Qur'ani ekitibwa. Tayib, miqdaru almaddu lazim, ekigendererwa ekigero kya maddu lazim. Maddu lazim tugiwanvuya kigero ki? Ya muddu lazimu bi aqsamihi, tuwanvuya maddu lazim n'emiteeko gya maddu lazimu gyonna. Kugamba maddu lazimu yonna n'emiteeko gyayo gyonna tugiwanvuya, buli muteeko tuguwanvuya harakati 6. Buli muteeko tuguwanvuya harakati 6, waslan wa waqfan. Ogenda kuyimirira, ogenda kuyunga, tuwanvuya harakati mmeka? Harakati 6. Tujja komawo insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna khayran jaza.